ne bw'oneebaka ku nnyoko tetukyalina budde bwaffe tugabamu omulundi ogwo bwe gukulema okukosa tuba tetukyakwongera ne bw'oneebaka ku nnyoko wakati ku live Alien Skin wasuzeyo tyanno ne Fangoni Forest yonna Zama Alien Skin sigenda kugamba nti ne sipapa yalinga bwati oba yakola kino nedda toli sipapa era sigenda kugamba nti Sobi naye yakola bwati toli Sobi yegwe Alien Skin meke wa Jenny Patrick Mulwana yakasiramuka Alien Skin tomega n'oluma kiwakoze kikyamu baba Nuupu ayinza obutakufaako kuba Bobi Wine alabira wala bayinza obutakufaako ne batagenda na ku police kugulawo file neyo gavumenti ekulaba teri gavumenti esobola kukkiriza bino bintu bigende mu maaso teri gavumenti ekiddamu eyinza kukkiriza ono Katemba genda mu maaso ate bannayuganda mulekerawo gamba nti gavumenti ekwesa abantu nebasiba Balamu muwagizi wa gavumenti namba emu Balamu asobola n'okufukamirira omwana omuto w'emyaka egyo Balamu yasinga obukakkamu naye nga ne muwagizi wa gavumenti ate minisita Bebe Cool kada wa NRM Bebe Cool ali very humble tosobola musanga mu skando zino za kukola bino nedda Bebe Cool atera nnyo okukozesa ebigambo ate n'ebigambo byakozesa aba awantu ebitiibwa so muganda Patrick Mulwana Alien Skin uomega toluma ate tufe nnyo okuyigira mu byaliwo Alien Skin mwabafango ni mwenna zino ensonga mwe kenyini mwali badde muzigino walinga ne mpolomotinga luyimba muli ku bino kati dwalo luyimba lumaze okufa naye nga gambye yo Nuupu gye mmanye kulya Bobi Wine ne Lubongeya bayinza obutatekinga action n'egyo neyo gavumenti efunudde bweti olunaku lumu olaba ekyali ku byensambya buli muntu yaleetanga fayiro kandi eno fayiro gyeri ate nga mumwekutte ku zi vidiyo so Alien Skin fe abannayuganda twetaaga music bannayuganda abafango ni mwenna mu promoting enyimba za Alien Skin don't promote these ones don't violence has no cost has no place in Uganda violence has no place in Uganda era zo ndawo mutenda yena promoting violence nga muwana awuntandika okumanya nti omuntu ono so Alien Skin speed control odduse nnyo bakuba nabagamba ne sipapa ne Sobi nedda basobi bakola ensobi ezaabwe ne basipapa bakola ensobi ezaabwe naye weebuuze Balamu yali agenzeeko mu kkomera muwagizi wa gavumenti Bebe Cool yali agenzeeko mu kkomera muwagizi wa gavumenti olowooza lwaki nze nkwadde babiri kwe bali mu entertainment music mu entertainment ya Uganda bamanya limits zaabwe ate kulietinga ba enemies bangi sabafango ni mwenna ape Christmas nenga mbajjukiza mwenna ennaku z'omwezi 10 tugenda kubeera ku Sheraton Gardens Catherine kusaasira 20 years of Catherine kusaasira ku Sheraton Gardens nera mwenna ngamba ennaku z'omwezi 26 tondeke ekiwatule kuzimbira Bridget nyumba nyumba nera ennaku z'omwezi 3 tugenda kwa Ludawa tugenda kwa mu nkuuka ewa Ssaabasajja Kabaka era ng'ekulembeddwamu Top Rasta Bebe Cool abantu abamu batunuulira noloza nti baba bali enkwakyo bafunamu ku magezi naye ng'era tebalina kye bafunamu kati otunuulira Alien Skin ekiro ekikeesezza olwaleero yalumbye ekitebe kya Nuupu n'ajja n'abavubuka be ne bawandiika ku kisenge ebigambo byabwe ekibiina ekiri registered mu ggwanga
bo balooza bamunnange bakozi ba ffujjo ne poliisi ya Nabbanja ng'ebakuuma bulungi n'amagye ne bakuba asikaali waffe ne bamukuba bubi nnyo ne bamutulugunya ne bawandiika ku bisenge ne beekwata n'ezividiyo era ziri mu kutambula. Munnange ate ffe abaawambibwa poliisi n'amagye abannabbanja ne babakuuma era tebannavaayo kwogera statement yonna. Buno obubinja bwajjanga ne Sipapa bye yakolanga Alien Skin. Ne Sipapa ali luddawa yalumba ekamwoca n'akuba abaana n'akola buli kimu ne poliisi ng'emukuuma naye kati ali mu kkomera. Watta omuntu Joram watta Joram ne mbagamba kafayiro ka Joram kagenda mukozesa buli kimu abasajja omugira. Kati lwaiti naawe omulaba ko gwebuuza ekikulumbi ekitebe owandiike ko twanga mu bwongo oyinamu bussa totegeera ne muwandiika kati waliwo ebintu oba busiru butamanya kwenzoloza gw'osinga okukola effujjo. Munnange naffe tusobola obbikola era kugamba tolabanga ku firebase entuufu togirabangako Alien Skin. Abo bakutumye era booli mu kumatiza okusaanyaawo fayiro ya madda obudde bwamaze ng'osiiga ku kitebe kya Nuupu singa agenze n'olaba famire ya Joramu okuva omwana lwe yafa ali ogenzeeyo yadde oteekako ekimuli teyafiira mu kikomera kyo tugenda mu ikisimeka nga togendayo. Obudde bwamaze genda ekirombo owandiike weekwate vidiyo bwe busiru watta omwana w'abandi omusaddaase olemye n'okgendayo okuteekako ekimuli kati madda gye wakola olowooza bannayuganda tebategeera. Nabbanja ne ttiimu yammwe ezo muvu ze muzannya bannayuganda babalaba naye Alien Skin kugamba byokola ffe tugenda kutunuulira butunuulizi kuba amagezi geego munnange entegeerayo yeeyo gwe wetunuulire olabe aneeyisaayo.